Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde twogere ku ddagala eriyitibwa Akazunza Njuki. Olunaku olwaleero Akazunza Njuki ono ly'eddagala erigenda mu ddagala ery'emirundi ebiri. Osobola oddikozesa mu ddagala eryambulula n'olikozesa ne mu ddagala ery'emikisa. Tukyogereko waliwo yakimbuuzaako emabegako awo ng'abuuza nti eddagala eryo lwaki liteekebwa mu ddagala eryambulula ng'ate yalaba nti eddagala lyetaaga mu ddagala ery'emikisa oba eriyita bakasitoma. Akazunza Njuki ono osobola omweyambisa mu ddagala eryambulula ng'oyagala okugobaganya ebyo by'oli mu kwambulula ku muntu. Okitegeera oba by'oli mu kweyambululako osobola okweyambisa Akazunza Njuki oyo agezeeko okulaba nga abizunza abizze gye byava. Osobola okukozesa Akazunza Njuki oyo okugeza osobola okugamba bw'oti nti kano kambula njagala kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi. Akazunza Njuki abizunze ng'abizza gye byava. Kitegeera olw'ensonga nti ebintu ebyo bibeera bikusumbuwa, tugeze ebisiraani nga bikusumbuwa bibeerako n'eyo gye biba byava oba okitegeera. Kati osobola okugamba nti akambula kanyambululeko ebisiraani. Akazunza Njuki abizunze ng'abizza gye byava. Ky'oba olaba nti Akazunza Njuki ateekebwa mu ddagala eryambulula. Ndowooza okitegedde kwe wenna ali ku channel yaffe eno Kyayiti lwaki Akazunza Njuki ateekebwa mu ddagala eryambulula oba mu kyogo ekyambulula. Kati ate mu ddagala eryo eribeera ery'emikisa eribeera litangaaza emikisa gyo ery'enjawulo mubaamu eddagala eriyita bakasitoma libeeramu ne mubaamu eddagala erikuwa emikisa nga buli kirungi kyonna kikutomera, buli kirungi kyonna nga kikuzungirako buzungizi, nga buli kimu kyonna kizungira ku ggwe ekyo ekirungi. N'olwekyo Akazunza Njuki oyo obeera osaanidde omuteekamu eryo eddagala ery'emikisa, emikisa gibeere nga kikuzungirako wamu ne bakasitoma babeere nga bazungira ku bizinensi yo. Mutera okukimbuuza ekyo ekibuuzo ky'oba olaba nti njagadde nkiddemu mukitegeere bwe kityo bwe kiri. Mwe bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.